munaku z'omwezi kwe babakwatira bano. Yes. Nafuna esimu okuva ewa Ssenyonga Regan. Yes. Nantegeeza nga bw'ayogedde ne muzeeyi tujje tumiitinge atubuulire batya bwe tugenda okudda. Just for the record, by Muzeeyi, you are referring to who? Sorry? Pastor Kayanja. You said he told you that he had talked to Muzeeyi, yes? Yeah, ayogedde ne Pastor Kayanja tugende tuddeyo twogere batya bwe tunaddayo okukola. Why hadn't you gone back to work? Kozi twalekawo emirimu gye nga tatuyise. Yes. So natuga tusooke tulinde okuddayo ajja tutegeeza okuddayo okukola. Okay, so Regan calls you, says you are needed, you should go and talk about how you returned to work. What followed? So nabasanga ku Tawlo Cottage. Yes, you already told court that you met at Tawlo Cottage. Yes. Yes. Netukkirira ku church. Yes. So bwe twatuuka ku church twasangawo Magumba Agri. Where did you find Magumba? Twamusanga ku checkpoint ku gate. Yes. Natubuuza nti muze kulaba ani nga tetulina programu yammwe nti mubadde mujja. Okay. So Regan namugamba tuze kulaba Albert, Sembatya Albert. Yes. So lwamugamba nti aze kulaba Sembatya Albert namugamba nti asooka amukubire. Yes. So Regan nasindika Barket ne Serugo Peter ne tuyingira. Serugo Peter. No. Regan replied that you had come to see Sembatya Albert. Okay. Okay. And then you were saying that Regan and Serugo did what? Ne basindika Barket yali ku gate. Yes. Ne tuyingira. Okay. So Regan Serugo Peter ne batandika okwogera tuze kubanja sente zaffe ze baatusiyagira. Where were you at that point? Twali tusembedde twali tuyingidde mu church munda. You were already in the church? Yes. When you say in the church, you mean what? Twali tuyingidde mu gate ya church nga tugenda ku reception. So you in the compound? Yes. Going to the reception? Sorry? You in the compound again going to the reception? Yes. Who and who? Serugo Peter
Wakamala Alex, Now I want people who started saying what. so Ssenyonga Regan, Wakamala Alex, Serugo Peter, Kagolo Martin, Semanobe Moses, so nga boogera nti tuze kubanja sente zaffe ze baatusiyagira ffe ffenna abali wano baatusiyaga. Let's go slowly. For being sodomized. That you repeat that. Tuze kubanja sente zaffe Pastor Kayanja ze yatusiyagira. Yes. So No, when I stopped you were saying ffe ffenna abali wano tuze kubanja sente zaffe Pastor Kayanja ze yatusiyagira. Okay. So wetwatuuka ku reception twayingira boogera bwe batyo okutuuka ku reception. Twatuuka ku reception twasanga aba security abalala ne batukubamu tear gas, pepper spray. Yes. Kati Serugo Peter anatandika okulwanagana nagwe nga amusindika. Yes. Nga amugamba nzize kubanja sente zange ze bansiyagira. Nzize kubanja sente zange ze bansiyagira. Yes. So nembuuza Colin kisaakye nti bano bye boogerako bimanyi. N'ategeeza nti nange Regan angambye tuze kulaba muzeeyi tudde ku faamu tukole. Kisaakye Colin. Yes. So nze nalaba nga beeboogera sibimanyiiko, kwe kutambula n'enzira ku geeti n'enfuluma. Okay. So olwafuluma nagenda gye nali mbeera ekibumbiro ekusega. Yes. So nafuna essimu okuva. Now, where did you live
this your friend as you left? Nabaleka ku church. And did you know what transpired to your group that day? Yes, nafuna esimu okuva ewamu. Lilian yali girlfriend wa Labib Khalifa. Girlfriend too? Labib Khalifa. Yes. What was the call about? Nga ntegeeza nti bendese ku church bonna babakutte. Okay. What followed? Sonangamba babakutte. Nemugamba nti mbalese ku church. Okay. What followed after receiving that information? So wayitawo ennaku ntono nenfuna essimu endala. After a few days. This call was from who? Essimu yali eva yantegeeza nti bamuyita Kanini Agre. What was the call about? Yantegeeza nti akola n'akakiiko k'abalwanizi b'eddembe nga mpita e Kawempe. Where was he calling you at Kawempe? Yantegeeza nti musange ku polisi y'e Kawempe, waggulu wa polisi y'e Kawempe. Okay. So nangamba amanya ge. Yes. So you went there? Yes. So how did you get there? Namugamba sina sente, nangamba funa boda nja gisasula nga otuuse. Did you do so? Yes. So who did you find at the... Okay, so where did you go, first of all? Nagenda Kawempe ku police. Waliwo ekikubo ekyambuka mwe namusanga waggulu wa poliisi y'e Kawempe. Did you know this person before? No. So how did you know that? How did you trace him? This person you didn't know. Yankubira nangamba musange e Kawempe ku poliisi. Olwatuukawo ne mugamba ntuuse oliwa. Ne nangamba yambuka nandagiryawo okumusanga waggulu wa Kawempe poliisi. Olwatuukawo yali kamotoka amusanga n'omwami omulala eyaneyanjulira nti ye Jamiru chairman w'abavubuka mu Kisenyi.
And who is the Agre and Jamil that you met at that place? Oh, no. Sorry? Ono atudde. Ono yeekute kutama. So now tell court, you find these two gentlemen. Yes, what happened? So, bane Agre Kanini yaneyanjulira ng'atuula akakiiko akalwanirira eddembe. Yes. Jamil neyanjulira nga chairman w'abavubuka mu Kisenyi. Yes, you already said so. So, bwe awo e Kawempe waliwo akamotoka akalala waggulu Yes. akaalimu omwami omulala teyaneyanjulirako olwo but yaneyanjulira we twava awo ne tugenda ku Old Kampala. Yaneyanjulira nti yewaswa. So who is that?